omuntu ayinza okuba nga ali emabega w'okutta obutambi obwo muvubuka ali ku fango ne bamuyita Luga Media. Okakasa? Luga Media oyo abadde alya Sandra. Eka naawe. Luga Media yabadde alya Sandra Nakisyo era nga yatambula naye. Omanyi Luga Media mu bintu bya social media bino kafulu. Badde mmanyi manager. Omanyi ekigambo manager? Okuteeka wabala musiga nsimbi. Manager kati oyina okuba musiga nsimbi ng'oziteeka mu muyimbi oba omuntu yenna alina ekitone. Kakati ate Luga Media oyagala ateekemu kyatalina. Talina ssente. Kati ensimbi abadde azisiga atyo. Luga Media omulimu gwe gubadde gwateeka ono ku social media omukolera ebintu ebisinga obungi omutambuza ku social media n'ebisigadde Sandra byatakola ki byatasobola oba okitegeera. Kati Sandra Nakisi alina ebika bibiri. Eno waggulu alina Bongo Kaswa. Bongo Kaswa yeetya ye muwala alina emaali oba enfidiko nga waggulu nnene yakulumbala bweti. Bazadde be babeera bagikola okuva nga akyali mwana muto bati abaginyigisa ssaaniiko. Ukawali nga waliwo ow'amannya ameeru. Waliwo ow'eriiso ly'otalabangako. Nga mu kiro ogalaba otya nti oba ogalaba mataala gaaka. Ow'olusinga oluwanvu. Ow'akasinziira akatini. Bano gashumba beeyogerako abalina dogo face. Ab'ensinga empanvu. Abawala abalina ebiseera. Kati ffe tubadde twatuwa ebiseera ng'oyitawo buyisi n'ogenda mu kasenge ne bakuleetera menu. Okakasa? Babakolera ne menu abati? Jjajjange nafanyiri. Kali ng'olwo menu soka onsigiremu ku kifaananyi efaanana etya? N'otunula oti n'olaba wano ono Munyankole. N'ogira ono Munyankole. Ono Mudaama balimu amayinja ajja kunsala. Osegedde? N'ogira noga ono Muganda. Abaganda bano. Basika naye amazzi maki? Matono. Otegeera? Noga mundeetereyo ku kiki ku Kinyankole. Omanyi Jona twagala nnyo amazzi. Okay, musibye mutyo mwena abatulaba amanya nze Jona Ssentongo mbaniriza ate nate ku mukutu gwaffe omuganzo gwa Tindi Files. Byakatweyongako mweyongera okubanga ate musubscribinga eno ensibuko ebirungi ate era n'ebyessanyu. Olunaku olwaleero twesitudde ate ne tunoonyaako ku mukulu Desire Rubongoya agenda kuba ate abaako n'ensonga ezimu zakuba mu Kokutooki. Awo mwe muli ensonga ya Bessi okuba nti egenda kuggalwawo mbo. Mwe muli n'ensonga z'omuyimbi omu ate obutambi bwe obwafulumidde ku mukoto. Kale andooza nga tetunneeyongerayo kasabe Desire ababuuseeko ate tweyongereyo n'ekyo kitwese olunaku olwaleero buza kuba tulaba. Abatulaba Tindi Files mugamba mutya? Mwebale okuba nti mwekuumidde ku mukutu gwaffe guno eno omuganzo oguliko okumanya n'okutegeera. Ddala. Ya. Naye ng'ogamba otya? Nze ndi bulungi nnyo sina ttabbu. Obuliridde. Nga gye tuli tulima nadda mu kulima na kulunda. Badde nkulaba nnyo ne gundi ani? Obadde ondaba nani? Bajjagenda. Musajja wange Kizza Salim Bajjagenda. Muli eyo mwekuumira mu kulimba. Tuli eyo alimba. Tamanyi Kazibwe kapo. Salimu alimba. Ne Kazibwe alimba. Kazibwe kapo alimba. Salimu alimba. Ovanga Salimu yagamba mbu Otafiire, Kayindo Otafiire, minisita. Yagenda ku buko okuwasa omuhima. Jukira Otafiire yesi muhima. Ate abayima bayina ezzala otomala gabawasaamu. Mbu ng'alina okusasula ente 13 ku buko ne miliyoni ameka? 2. Omukobo yatuuka n'agamba ekiki ku musajja ono obubi bwaliko. Banange bajja obbasi baddizeeyo toyogerera. Njogera bye baayogera asinze. Bajja basibira wano. Omuko yagamba ku musajja ono obubi bwaliko ayongeremu ente 5 banange n'obukadde 10. Ebyo bigambo bya Desire si byange ate mbu byambo. Nange njogera Kizza Salim byayogera. Babinyumizeeyo gye baali. Si byange. Temundeetera bizibu ku mukutu guno. Temundeetera bizibu Desire. Otya nnyo. Nina okutya gwe kyoba oyogera ku muntu. Tulina gwe tujjako hadiisi eyabyogera. Taliiwo Kizza Salim anaabitebya. Wena abitebya. Kale katutandikire ku mboozi ey'omwana oba obuwala. Sandra Nakisi. Over the weekend twagenze okulaba ng'obutambi bufuluma.
omwana yatulaze ekintu kansooke mbuuze ani akola ebintu bino ebyokukola okutaata obutambi oza tekafuuse kagenderere si trendi kyogamba n'ebyo ebintu ebyokulaga ebintu by'obukaba biri mu trendi bitya kubanga kaakati ekisookera ddala singa abadde waatulaga ebintu ebyo ne bamusiba osanga singa tebakyakola ki tebakyabitulaga naye gye bakoma okuba nti bafulumya obutambi ne basigala nga bataayayanga embuzi etaliiko muguwa kitegeeza ki nti wayinza okuba waliwo ekiri emabega w'ekyo ffe kyetutakola ki kyetutategeera okitegeera kubanga waliwo n'abaatugamba nti ebintu by'okutooba obutambi bw'obuseegu waliwo ababifuniramu visa waliwo ababifuniramu asayiramu ne bagenda mu America ne bagenda e Canada kati ng'olwaho oteekateeka otya okuba ng'ofuna visa ku butambi anti oli museegu gwe tokimanyi nti abazungu be basinga okuba abakaba golooza bagala ebintu abazungu kati gwe tokimanyi nti omuwala asobola okubeera e Uganda ng'alina boyfriend muzungu ali Germany nga bamaze emyaka 5 tebeerabangako naye nga beeweerako ku video call okakasa ng'olwo bakikola batya obimanyi bakadaama ate temubalya ani mmwe siinayo yadde kadaama n'omwati ng'oli mabega sirina woza bakadaama babeerawo batya kyakombule kati bakola batya ebintu ebyo ku ssimu ku imo nassaako video nono nassaako wali ne beeragako oli n'akwatako nono n'akwatako ne basammula okakasa kale ng'osammula otya ng'omuntu omulabira eri ku ssimu anti tokikolangako ye atulabe yakikolako ye amanye engeri gy'asammula nze tonjijjaako adisi ku ekyo olina experience nze ntambula n'okumanya n'okutegeera kale tunyumize ku gwe walaba abikola n'asammula bangi abantu bangi sisobola kuba nti nalaba gundi naye abantu bangi bannyumiza nakigayi kyange kiri bweru eyo bikinimu kati omusajja togwotalaba twerya nno mwattu olowooza bba abazungu ebyo babiriko ye kasita omulaga ku kintu naye n'akulagako ebyo ebintu birimu emyoyo emibi gitya mugasita otandika okwemazisa evil spirits guba mwoyo mubi kaakati kankubuuzeemu ekibuuzo okimanyi nti waliyo omuntu abeera agenda okukwata omwana omuto neyeekuba mu mutima n'agenda mu buliri bwe neyeekuba akasabbuuni ekyoyo ne kimukka okimanyi nti aba awonye bingi okakasa iya okimanyi nti osobola okuba ogenda kwegatta n'omukazi gw'oteekebezza n'akulimba n'atajja okitegeera oba najja n'akugamba nti nze ndi mu nsonga neweekuba akasabbuuni n'obeera ng'olina by'owonye nga siriimu n'ebirala baŋŋamba mbu abazungu abo kasabbuuni bakatwala okuba herefe kakati gw'olina nekyotamanyi omuntu singa azirika oba n'akubwa mu Luganda kye tuyita eyaabwe ogimanyi amaaso ne gadda waggulu n'abeera nga takyategeera ebanga bonolaba ensimbu nga ne bw'omuyita tayitaba osooka mukuba akasabbuuni n'adda engulu okamukuba otya nga atali waggulu osooka mukuba n'adda engulu ng'okamukuba otya kankubuuzemu ekibuuzo gali amasannyalaze gakolera ku bwongo mukyalawo okimanyi nti azuukuka mu kiro nga weebase n'akukwatako n'osituka ogenda okuzuukuka nga yeetaddeyo gwe ng'oli mabega banange bipya byonna ng'oli mabega ekitegeeza tobbangako ku kasolo ateko kekatya tobbangako omukazi tomubbangako ku kasolo nga yeebase nkutidde anti omukwata mpola bwoti oteekayo nga bw'ofuuwawo wali alyeko omuntu emmese gweridde ebigere nga mulumya ebigere okimanyi nti emmese okeera ku makya nga yakulumya ebigere naye nga tewagiwulidde eruma efuuwawo osobole butawulira kati n'omukazi omubba akatoyo ekiro nga yeebase mu tulo tubadde tukyali ku bya Sandra panna omwana yatulaze ekintu kyokombuulire buno video bwakusanzeewa bu video obwo bwansanze ndiyo ku mobs enawo zonadda ku mobs bwansanze ndiyo ku mobs nga mpoyeemu ntudde wenti mu kati nina byendowooza ne wabaawo museegu munnanga akola ki abumpeereza n'abuyiwako naye omwana alina ekintu sooka okirabe waliwo kimanyi nti mbulina tobulaba obulaba buubu kati kankutemeretemere ebika by'emmaali eno eya Sandra Nax gye tuli mu kulaba kati wali owuliddeko ku kika ky'enfiriko gye bagamba nti eyo bbungu kaswa
kati Sandra Nax alina ebika bibiri. Eno waggulu alina Bongo Kaswa. Bongo Kaswa yetya ye muwala alina emmali oba enfidiko nga waggulu nnene yakulumbala bweti. Bazadde be babeera bagikola okuva nga akyali mwana muto bati abaginyigisa ssaaniiko. Kati Sandra Nax alina ebika bya buwala bibiri. Alina Bongo Kaswa waggulu, Bongo Kaswa wansi mwasanjala. Naye Terega Kabwa. Bongo Kaswa kakitegeeza kigambo kiri mu Luganda twabisangawo. Ngaye Bongo Kaswa yo mali ekulumbadde tutera okulaba abawala nga bambadde legging ng'emali ekulumbadde ku ngulu bweti. Naye ng'ate eno wansi ya lusoggo. Olusoggo lwe lutyo olwo nalwo. Ng'ano waggulu wakulumbadde. Naye ng'egenda emabega bweti. Ng'egenda bweti emabega ng'eri mabega. Kitegedde. Eyo gye bayite ya mwasanjala. Waggulu Bongo Kaswa wansi mwasanjala. Terega kabuzi, tekola kabuzi Terega kabwa. Weekuumidde mu kumanya. Tambula n'okumanya. Nanti nze nawangala nnyo ne jjajja yange la fayiri. Nanjigiriza. Ati wabukubyeko eriiso oti. Bwabukubyeko eriiso oti. Nakati nzize mbulaba. Otambudde mu kkubo okujja wano ng'olako. Nzize mbulaba. Neffe tetukirinaako buzibu bwongera tuyiwamu. Naye nalabye gundiye ku nalabika screenshot nga kwesa ezimu ku platform ze ng'ategeeza bannayuganda nga bwagenda okugenda mu mateeka mbu buno obuntu baabutadde naye talina kyamanyi ng'ayagala kugamba nti talina kyamanyi nti oyo yabadde ani. Waliwo eyamuwise emabega ndowooza n'abaako engeri gye yakozeemu bye yakoze n'apalapalanya n'ate ebintu ebyo butereevu biibyo mu bantu. Noonya wanene ogundi abantu mbasomeremu kaakano. Yagambye, since some of you are claiming that I release content that harms my dignity and reputation just for a song, because yabadde yakata oluyimba or clout, let me be clear that this is completely false. I take my name, my image, and my integrity very seriously. Because of these false accusations, I am taking legal action. Esa yona kati ajja mu mateeka. Alopaani. Kyesimanyi. Okusinziira nga nze ku bye nategeddeko, bakigatto banga amawulire ge bampadde. Baŋŋambye omuntu ayinza okuba nga ali emabega w'okutta obutambi obwo. Muvubuka ali ku fango ne bamuyita Luga Media. Okakasa? Luga Media oyo abadde alya Sandra. Leka naawe. Luga Media yabadde alya Sandra Nax era nga yatambula naye. Omanyi Luga Media mu bintu bya social media bino kafulu. Badde mmanyi manager. Omanyi ekigambo manager? Okuteeka wabaera musiga nsimbi. Manager kati olina okuba musiga nsimbi ng'oziteeka mu muyimbi oba omuntu yenna alina ekitone. Kakati ate Luga Media oyagala ateekemu kyatalina. Talina ssente. Kati ensimbi abadde azisiga atyo. Luga Media omulimu gwe gubadde gwateeka ono ku social media omukolera ebintu ebisinga obungi omutambuza ku social media n'ebisigadde Sandra byatakola ki byatasobola oba okitegeera. Wano mu industry ya music full figure yavuddeyo n'agamba wootuukira okubotola bwoti ng'abasajja abakulidde tobabala. Kakati ate olwo Sandra alina mwaka 4. Mpulira. Kati kigambibwa okusinziira kuba kigatto banga amawulire ge bandeetedde nti Luga Media yategedde omusajja abadde alya Sandra ennaku zino era nga Sandra takyamulabawo nategeddeko erinnya limu lya Moze. Nga waawa. Wema Kindi omu Luwafu. Nga muninkini wa gundi. Nga yabadde alya Sandra. Luga n'anyiiga ono Luga Media n'agamba kangukole kyotakola ki kyotalabanga. Obutambi buno ekitegeeza eyabubaddemu yali yabusindikira oyo omuvubuka. Nga yabusindikira ani? Luga. Nga yabusindikira Luga? Luga yatega kamera. Ngono takina kyamanyi. Ngono talina kyamanyi. Ekitegeeza Sandra amanyi yennyini omuntu eyabutadde. Abumanyi kyova olaba akugamba agenda ku poliisi. Okitegeera? Kyova olaba jjo nankukubiriza ne woba ogenze mu wooteeri ne woba olazeewa. Keberako muno mu nsonda mu entebe muno otunulako waggulu mu bitaala omwo ebimuli bino ebibeera ku mmeeza. Mubeera mu kamera nga butinginyinya weebutinga ensiri. Ng'olwani abutaddemu?
abantu abenjawulo baba bagala okuwanika. Kati nakugambye abazungu baagala nnyo ebintu ebyobuseegu. Omuntu asobola okuzimba hoteri ye oba ekifo kye nga kyakwegattiramu ng'alina contract n'abazungu abamuwa ssente nga muwano muba mwegattanga eri bo bali ku firimu balaba. Mwe temulina kye mumanyi. Nga bali mu America, bali Canada, bali Germany ku firimu nga balaba Jona ng'osindika ebbina. Mulaba ekifo mugamba musajja ono tayingiza nnyo bakasitoma bangi naye abeezaawo ati ekifo kino. Ensi ng'etabuse. Ensi etabuse. Kale badde okyannyumiza mu muyaye bamuyita ni Moze. Weeruwafu. Yali mu Sandra. Ayinamu ku ssente. Ayinamu kasente. Anti jjukira Luga Media abadde akolera nnyo ku Sandra Nax ku bya media naki. Oshegeera. Kati Moze yatuuka ng'asobola okusapootinga Sandra ku bantu abalala aba media n'abawaayo akasente ne bawanika ani Sandura. Jjukira Luga kye yali yeewagisa n'amaanyi g'ekiwato omulimu gw'ekirume. Mbadde ndaba ng'obuvidiyo bwe babakwata obubiriri obuuza nze mmanyi manager namwe. Ate ne Luga naye yasimbayo kitooka omukulu yali amugobye. Omukulu yali amugobye. Okakasa. Omukulu yali amugobye. Olwo lwaki ayagala okumugoba? Ati omukulu yakwatamu Kimenke mwennyini. Okakasa. Kimenke yakwatamu mu Sandra. Kati nga bw'omanyi Kimenke bw'amala okukwatamu n'atayagala ono kumwezingako nnyo. Naye kabeere kamereke nti waafunira ekyoyo ng'akagamba salako. Mpulira. Okyegedde? Kuba Kimenke alina abakazi ebweru eyo abamuteekamu akasente. Baatayagala kunyiiza Sandra yali amweripyeko nnyo. Kyova olaba yamuwaamu koki ku time. N'amuwaamu ko ka distance. Kati bw'amuwaamu ka distance Luga Media waafunira ki? Omwagaanya. Waafunira omwagaanya. Balabe twalabye ebinene. Twalabye ebinene. Wagirabye? Eyo gye bayita mwasanjala. Bungukaswa. Kati nga tumalirize n'emboozi ya bino ebintu by'ebifaananyi. Abo bakaki bw'olina eri abaana ab'obuwala ku nsonga ezo kuba eno si ekeesi esoose. Keesi zibaddengawo nnyingi ng'abaana ab'obuwala naddala abali mu mataala. Bw'obufaananyi bwabwe oba obutambi bwabwe oba obukaba bufuluma. Ekisookera ddala gyo n'ensi eno eyonoonesa. Owulira? Ekyokubiri ebiseera ebimu abantu abamu obutambi bwabwe bufuluma baagala. Onfuna bulungi? Ekyokusatu sina nnyo magezi gyo nagali awo genyinza kola ki? Genyinza kubawa. Owulira? Kuba ennaku zino abaana baagala nnyo showbiz. Abaana baagala nnyo erinnya mu bulungi ne mu bubi. Okyegeera? Gyo n'omuwala asobola okukeera ku makya n'ata obutambi bwe ye mwennyini ng'ayagala trendinge. Okyegedde? Tuzze tubalaba bano bagundi ba Gloria Bugi. N'ate akatambi okuva olwo paka kati twogera kwani? Gloria. Ku Gloria Bugi kuba yatulaga ki? Buguda. Yatulaga Buguda. Okyegeera? Ebiseera ebisinga baagala na kusika gundi audience y'abasajja. Kola kimanyi nti ffe bye bitukola ki? Bye bitunyumira. Bye bitukuumiddewo nga tuli balamu. Otyo? Okyegedde? Kuba kati jona abasajja abasinga obungi baba ne stress ave waka amunyizizza omukazi amunyizizza bamubanja school fees bakola biki ne buli wabeera ku simu ye bwati n'alaba katambi ka Sandra n'alaba ku katambi ka Robina Mweruka n'alaba ku ka Desire Luzinda osanga ebirowoozo n'ebibadde bimusumbu asobola okukola ki asobola obimalira kaawo ngera omuntu boona omusanga ng'akuta essimu ye alaba Blue Move nawe oziraba ate kasitamba nga sirina byakukola ng'oziteekako tezikussa mu mbeera ate zinteeka ku mbeera kyoba oyiga kuyiga kikootayiga obaako ne busikiru bw'oyiga awo n'oyiga bugundi obukodyo n'oyiga kano n'okola kali butterfly bukabalabaasi kalogoyi kale ayo nga tuvuddeyo
njagala ate twongere ku nsonga ya best. Ekiyinja ekisaze n'emboozi lwa nsonga gwamu ku babadde ba client ennyo ab'oku best. Webale taata. Gwamu ku ba client ba best. Biki bye mugenda ossubwa? Ekisookera ddala singa bagiggalawo best nga bwe bagamba nga si diversion engeri gye tuli mu byobufuzi ebyakaleekereeke nga bye baliko bya ddala bagamba bagenda kukola ki? Bagenda kukiggala. Bye tugenda osuba ebimu ku byo bye bino. Jjo n'obeera ewaka n'eddeemu n'akukuba omugongo. Kuba nze namanyira nti olunkuba omugongo nga nyambalirawo nga ngenda e Busega. Ku best. N'enamba ya manager njirina. Okakasa. Mukubira sinnatuuka ne muganda ntegekera yawo babiri oba kimu. Nakolera order. Esano kyano kisanga kyakoze ki? Kyagudde ddeeri. Buli kimu nga kiri ki? Nga kiri tayali. Okyegera niwe malirako eyo stress gy'ovudde naye waka. Kati tuba tugenda kukisanga weewalala. Mu Uganda weewalala w'okimanyi. Nesooka ombulire nzoma bino mbiwuliriranga ku ggwe. Emboozi zeeyo. Nange nabyenjigira ku ggwe bitali byeyo. Neeyo mu bantu emboozi ez'empulira boogera situukangawoko. Okuggyako okuyita awo nga tuveeyo ng'emasaka amalala wa. Kuyitawo ne bannengezza eyo nno gundi. Eyo nno gundi. Nga wakayingira bw'oti ki ekisinga okuba nga kikusika attention oba nga kikwagaza oyongera okuba nga wekkaanyiza ddala ekifo kino? Bye byana eby'obuwala. Bitandikira ddala okuva ku mulyango. Okuvira ddala ku mulyango ng'olaba ebyana eby'obuwala. Kale ng'olwo bifaanana bitya? Otuuka wali nga waliwo ow'amannya ameeru. Waliwo ow'eriiso ly'otalabangako. Nga mu kiro ogalaba otya nti oba ogalaba mataala gaaka. Ow'olusinga oluwanvu. Ow'akasinziira akatini. Bano gashumba beeyogerako abalina dogo face. Ab'ensinga empanvu. Abawala abalina ebiseera. Kati ffe tubadde twatuwa ebiseera ng'oyitawo buyisi n'ogenda mu kasenge ne bakuleetera menu. Okakasa. Babakolera ne menu abati. Jjajjange na fayiri. Kali ng'olwo menu sooka onsigiremu ku kifaananyi efaanana etya. N'otunula oti n'olaba wano ono Munyankole. N'ogira ono Munyankole. Ono mudaama balimu amayinja ajja kunsala. Osegedde? N'ogira n'oga ono Muganda. Abaganda bano. Basika naye amazzi maki? Matono. Otegera n'oga mundeetereyo ku kiki ku Kinyankole. Omanyi jjona twagala nnyo amazzi. Amazzi. Naawe ogaagala. Era omusajja yenna oba omukazi yenna omukazi yenna singa olyegatta n'omusajja ku buliri n'ova kusuuka ku buliri nga tewali bwetaavu bwa kukyusa ssuuka ddayo ewasengaawo. Bimu ku bitutwala ku besti. Ojjamu engoye omwana okuba amazzi. Oyeko pressure y'amazzi eno y'olupiira eyo. Piro lwatikidde ku bana kuba amazzi. Kataga kuberi ove ku kitanda. Kaga kusamula ogweri. Ngoma yo kiri ku best hotel. Kavubuka gwoli kasiru. Siri musegu. Jona bino byansi byakufa byakoleka genkubuulira ge mazima. Otyo bwe bagala best tomanyi kye baba bakoze eki kibabeera batukoze. Abasajja balina ebisenge birimu ebitana n'emifaliso kuliko ne bayalirirako ebiveera ne bateekako n'engogo. Mbambu ng'ono ebigwerawo mujja kuzaawo. Zino zibeeramu amazzi agatokota. Tugendeyo ddi? Buli kimu kyange. Niwe mba sirina bampola. Okakasa. Nkubire manager waayo kumpewo. Kati wafuuka gundi waayo babayita batya memba. Jona tulina ebisibo bingi. Buli muntu alina ekimumala ku stress waliwo abagenda mu kapiira. Kati olwebadde ng'ekwata nnaku ki? Ku Lwokusatu. Olwokusatu lwesinga okumala eyakabiri. Olwokusatu. Kubanga jjukira Olwokusatu ebise ebisinga ate ne bbaasi ziba zireese okuva e Rwanda. Bayeeteramu ne bbaasi. Obadde olowooza mbu abawala abakola ku besti babajyamu ekyotera. Abadde manyi baleeta bannabukalubeeruweero. Obadde ki? Baleetera ddala bali abaana. Balinayo kokuzi ofa nga bw'onoogamba zikombo nti tukuwoono tukuweerako na kino. Ebyo nabo babadde nga babikola.
bwe kiba kya mukazi aba mukazi ebisigadde biba ku bbiru yaabyo okyegedde soko mbulyemu kawo ku bisale anti buli omu bamukuba mu ngeri ye kati siyinza kudda wano ku bizinesi ya muntu ne ŋŋamba nti ssente bweziti ne bweziti kuba buli muntu bamukuba mu ki balina mu VIP ordinary VVIP okitegedde era wali omukazi oba omuwala asembayo okubeera owa bbeeyi entono mudaama abawanga wammeka sijja kubuulira se naye wa ssente entono mu nnyo era bw'otuukawo n'olamuza nga bakugamba bo tebakkiriza kasitoma kugenda nga bagamba gendamu n'akadaama ako anti bo bakaluba balina omusenyu basala okitegedde basala kati waliwo eggwanga eddala eriddako awo ggwanga ki bateeso kuba bo balya nnyo akalo nabo bakalubamukko nabo babaawo tewali ggwanga litaliiwo weebali naye bano abeefuddefuddeko kko ne beewunda si bano bannamubiru abeekaliisizo otyo bano abali e Kampala abeefuddeko nga banywa okula ku kitiko nga banywa ekiti obimanyi nina kikwano kyange eyo bakiyita Falida Falida Lumumba ntudde naye ku booda ye yali asooseeyo nvaako naye asitukako tugenda okugirabo tutinga alese amazzi ku mutto gwa piki kiri kyannyinaze ekyo kyannyinaze okitegedde nina akavidiyo ke nalabye yabadde live ya Ssenga Nantume ng'aliko ne Kabaata akoliko Kadaama ng'ali mu kunyumiza Ssenga bizibu byo byalina omwana Ssenga nina obuzibu kono obuzibu kimuwala Ssenga nze obuzibu bwe nina buli ssaawa mba mbisiwadde ne mba sirowoozezaako ku nsonga ezo mba mbisiwadde ate nagenda mu ddwaliro ne bankera nga sirina infection kati ye Falida Ssenga ekyokuddamu nekimu kyamubuza kati ye Falida bwe njogerako omutegedde ne bw'omukanga be afubuka amazzi afubuka amazzi avubuka gwendeka gambye Falida twali ku boda tugenda obuva ku piki ng'alese amazzi ku mutto gw'omusajja ekyo kiggwe n'agala okugasimulako omukutu omusajja namugamba galeke nja gajjako omusajja yagagajjako yamugamba galeke ngenda vuga gagenda kkala naye ebintu nga biri mu funigwe Falida neeva mu mmotoka oba neekuba ampu be pu nga ofutuka ettondo era aba n'ekireesu kye saawa bina eriyo abaana balina amazzi kati omugulira kiri ekitanda ekiriko ekiveera n'engogo panaki ze buli kimu mpulira kipya boza abasajja bava ku kyokkuba abakazi embaga n'alekawo ow'omumaka nga yakkiriza bakuze abaana agudde ku kyana kimuyiira amazzi kyana kimalayo kimuyiira mazzi ku mazzi ngadda kuggwe nakakande otyo ngadda kuggwe nakakande nga lwe ekyana ekimupiisuulira nga kiri kikyala kyo kyewaŋŋamba ekyekyanja kiki kyana ki Jennifer kandi sowaayiriza byoyogerako nga tuli eyo ate toyagala wano owaayiriza nedda wakizaako sirina Jennifer n'omu ate bamuyita niyo mukazi ow'ekyanja sirina mukazi kyanja gwogera naye mu nyegenyege etali eno eri ebanaye desire owaayiriza sirina na kimu kyemmanyi oli mu kumpaayira talina mukazi kyanja sirina bwe nkoba ekyanja kubireyo ejjinja sirina ompaayiriza naye nga byebyo abasajja batugayirawo besti bagenda kuba batukoze bubi nnyo naddala ngaffe kati nga mmwe bakirayanti akaseera kammwe musobole okuba nga ate mwekubira omulanga mubeeko n'engeri gavumenti tukubira omulanga tuyambe temugala besti bakole batya ffe gye tumalirako stress yaffe
ye wali ebyana ebirina amabina agaliko wifi waliyo ebyana ng'ebbina weeripako bweripi n'ogeri bw'olabika walidde nedda mpoziko gavumenti weba eyagala okuvaako eggala ebbesiti kubanga ffe ebiseera byaffe byonna tubimalira eri bwe tunaatuuka nga tulina kitufuula bize tujja kujja eripako tugigambe nti vaako kyeyagala gavumenti eyagala kuvaako olina obuyinza obwejjejjako ate ffe ebirowoozo byaffe byonna n'obudde tubimalira eri nga abaana batumansulira kamulanga mukukubidde gavumenti gikubira omulanga toggala besiti kuba ffe kukwegatta kwe kutava omwana design ngenda kutwala tontwala sikola ki tontwala okimanyi nti ne waliwo owa boda eyaleka kale twongera okuba nga ate tubajjukiza mwongere okusubscribinga abakatwengako nze Jonas Ssentongo omukutu Tindi Files mubeere bulungi mweraba